ebipya ebizuuse ku bamalaaya ababiri bannayuganda be bakwatidde Thailand byewuunyisa. Kigambibwa mbu omu ku bamalaaya bano amanyikiddwa nga Namatovu Mariam mbu mukyala oba girlfriend w'omuyimbi wano mu ggwanga erya Uganda omu ku ba B2C amanyikiddwa nga Bobby Rush. Nkikuddiremu nkugambye omu ku bamalaaya bano abakwatiddwa e Thailand kigambibwa mbu girlfriend w'omu ku bayimbi aba B2C amanyikiddwa nga Bobby Rush. Ku ba B2C Bobby Rush oyo ayimba ekiroboozi ekinene yoyonera omunenenene oyo omuddugavu ayimba ekiroboozi ekinene oyo ebyokurapinga ebyo bya speed. So kigambibwa mbu omukyalo ono Mariam bw'abadde yagufuula mugano okujja eno n'arecruitinga abaana mu ggwanga erya Uganda ng'abataddemu miliyoni 6 ye n'abatwala e Thailand mbu n'abajjako passport n'abakozesa emirimu gy'obwamalaaya ng'abagamba mumala kukola miliyoni 36 eza wano mu ggwanga erya Uganda ne muzimuwa mu okwenunula okuva mu bwamalaaya oba either osigale mu bwamalaaya oba ogenda okola emirimu emirala. Naye y'okuddiza passport yasooka kukozesa bwamalaaya paka waakukamulamu miliyoni 36. Bakwatiddwa ne munne amanyikiddwa nga Janet Nakalema ono yenga wa myaka 32. Mariam Namatovu ye wa myaka 29. So far information ye eri mukubeera nga esatulatinga banene bakwatibwa ennaku wayiseewo nga 2-3. However omugambo ogutokomuka ogutagambika guli mukubeera nga gukyagendera ddala mu maaso. Banene nno basangibwa ne miliyoni ezibalirirwamu eza Uganda miliyoni 52. Abaana bakoze ka sente mu sumbuusa. Babakwata ne miliyoni sente cash ez'e Thailand naye nga ozikyusa mu za Uganda ziva mu miliyoni 52. Ezo nazona nga bazikoze mu sumbuusa. Tondopeeka njagala kulya ku ssumbi, tondopeeka njagala kulya sumbuusa. Abaana bano